Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Akatabo kaffe naawe osobola Simon Senkai. Kagula emitwalo 10 gyokka bwegiti. Awo ojja kuba omaze okwefunira ekyamaguzi kweggamangwa nga okisibiddeko ddala bulungi nnyo. Olunaku lw'eggulo twayogedde ebintu ebiwerako. Ne tugamba tutya? Ne tugamba nti olw'okuba amateeka agafuga ebintu byonna, buli lwogezaako okugasoomooza oba weeteekako ekikolimo ekitegeeza nti oba tosobola kuganyulwamu mu kintu kyonna ky'okola. Era bw'otunuulira okubonaabona okuli mu nsi, kuleeteddwa abantu okwagala okusoomooza amateeka ate n'obutamanya. Teri kitonde mu nsi kyali kivudde ku nteekateeka yaakyo ey'obutonzi. Abantu ffekka ffe tulwanagana n'enteekateeka eno, era ekivaamu kusaanawo kwa bannaffe. Kyolaba mu nsi olwaleero okufa, obubbi, obukumpanya, okusaanyaawo entobazi, ebibira, okwonooneka okw'empisa, obutemu, entalo, endwadde, bingi n'ebirala byonna bireeteddwa abantu abaagala okusoomooza amateeka amatonde nga bakola bo bye balowooza nti ebyo bye bituufu. Tugende mu maaso. Etteeka ery'obuntu. Abantu balemererwa kubanga tebatwala biseera kuyiga mateeka gafuga bye bakola. Kino kitegeeza nti obuwanguzi bwonna mu nsi buva mu kuyiga amateeka agafuga ekyo ky'okola. Ne bw'ofuna oluvannyuma lw'okumenya amateeka, era ebyo byonna by'onooba okoze bisaanawo. Okawuliraako? Ne bw'onoofuna oluvannyuma lw'okumenya amateeka, ebyo byonna by'onooba okoze bisaanawo. Amazima, omubbi ne bw'agaggawala tekimubeerera kyangu kufuna tulo, anti buli kiseera alowooza bamuyigga okumukwata, oba abo be yanyaga bamuyigga okumusaanyaawo. Obwo tebuba bugagga, kuba kubonaabona kwennyini. Amateeka gano ng'ogayize gakuwa obuyinza ku bulamu, anti oba osobola okufuga ebintu n'ebibivaamu. Buli lw'okola ekyo ky'oteekwa okukola nga kigoberera amateeka ag'obutonzi, ebintu biteekwa okwekola byokka nga tewalina kulwana. Era w'olaba waserengese gwe manya nti amateeka g'obutonzi ogagoberedde, awo ogenda okulaba ng'oserengese, ng'oyiringise. Okusaba kirungi, naye bw'oba mukkiriza atwala ebiseera okusoma ebyawandiikibwa, ate n'onoonya okuvuunulirwa okutuufu, omanya nti ekintu kyokka kye tufuna mu kukkiriza kuba kwolesebwa. Oluvannyuma lw'okufuna okwolesebwa okwo, oteekwa okumanya amateeka agafuga okwolesebwa okwo, oba oteekwa okumanya amateeka agafuga ekyo ky'oyoleseddwamu, olwo n'olyoka okiteeka mu nkola. Katukomaawo olwaleero. 88.8 CBS FM.